the multi-talented daddy Andre. Okunyenyezaamuko nga nze ntudde wali. Nene omwana abadde atudde. Nze nno benkopa abo ba Vixen era abata. Oba tutekemu kala kayimba akanga omukazi nga amunyenyezaamu bwoti nfuna akatebe wentubula. Anti ye kati yamusasula. Ndakuwa. Nsoko. Siri bubi. Sente nina mbuzaako oyo mwana kyeyogattako. Kale twatuyingiddewo mukama as usual. Grace yali kano ka dress aka purple in color. Papali. Papali. Siekyo. Nswadde. Nswadde. N'ekika kyonna kyonna. Bawuya school fees gwe bansasulira abasaze. Papo ka dress kano so kafuna kusiyanji omusanga machindye oyisa ku bitaala noyisa ku police barracks noyambukirira awo oloka complex awo walugunde bondi naye opposite n'ekipande weekiri ku duuka opposite buno obuduuka obw'ennaku zino obwazza obuliko buno obwa wasangibwawo opposite omwana atubambi muwagire I feel beautiful mpulira nyagendako ku date. You feel beautiful? Yes. You feel the beautifulness in you. In me. Oh. Era sigamba wako leero sina gwe mbuuziza. So wisikola byange. Oyiseewo buyisi. Waliwo lunaku lw'owulira weewulira. Yeah. Kale nawe osobola okwefunira abakyala bakola mu offices abaana ba banka kati babambaza uniform banka muyina ettima already bali mabega wa ttiiro babambaza mufaaki nabo abaana singa mubaleka ne batuyitako kulingana ne teera counter number 1 atukoze eki kino abakolotera ku serving ebbanga nga tomulabanga kuno kono mwana mulabako dinga ayimiridde naina emyano ogamba singa asigadde bambi ayimiridde so mwenga kola mu office yiwe naye usobola okwetalona kuno tatula ne bamanya akateteeyi kapya oli wa sente zo okefunira kale okafuna kusiya nji oba nomukuyako ku 07 mukaka katweda kakola kyokugwa 07 075 ye namba ya Grace and ako kagato as usual Auntie Dora tutakamachinyideko ku lugoye Auntie Dora naye asobola kufunira obugato obu sandals obugato obu heels bwe buti gendo osabe kyosobola tosaba ngatto z'akakondo nga tozisobola bannanga omukazi atasobola tambuza kakondo atama aswasamba ate no kwata takuva kumpi amanyo jango nkwateko chukanga mweru bambi kidiya biberanga mwebyo tulemererwa mukole nti ale nyinzo mwetaaga je bujja ka company lile ekintu kyange kale enamba dole zio 0786 kale David talagamba 23 September hatuli mukubala nnaku zigenda wali ku Hotel Africana gamba nti kabisi kandagala live concert okunya jigena bere mitwale 3 VIP jigena bere mitwale 5 table egera bera ya bukadde bubiri kakati yonna gyosinzira ngo onyumira omuziki gwa David Lutalo oli mukyala oli mwami bakukyawa oli mu mukwano owulira ense kutamye buli kimu kyoyagala okuyimba kakirina wekapa kayimba ka mukwano kabisi kandagala akolaki alina olina ab'emitima embi owulira abakutamye alina kayimba kensi kaliawo bakubako omukazi oyagala kolima genda okukola eki olina ekiwala nga bana ekiwala kyofuna mwagala gambako nsi akayimba kakapapala weekali kale awo ku Hotel Africa enchetu ina press conference ayisigadde ajja kuba abitubuulira atubuulira agenda kutuleetera kaki anayambala atya agenda kusooka kuyimba ki anayambala anajjira kuki emanyi ku Hotel Africa nawo oba yali lutaye yalinawo concert mamuleta ku crane netuuka wakati negaana okukka ng'atali bwe businga ebawo yakugwebwa mu swimming pool nandabikira kuba mukubuga yadde namakati abeka kuuta abasiibudde agaba bannaye bukyanga mpaana abantu ddogo nsanzeeyo bano kale ku Platinum Wellness Spa osobola okugenda ne bakuddaabiriza omubiri gwo ne bakolako body services obw'enjawulo kyolina omanya osobola okiringirawo ko olweggulo nga bwokola ku steam bwokola ku sauna onako olweggulo akwali badde tebampeereza naye nalabyeko ntino yabadde promotion ya kibafu ekyo jacuzzi balina promotion ya Friday ya Moroccan bath kakati kulwokubiri babera jacuzzi yes so osobola okulumanya lunaku kibalinayo promotion ki omwana n'omuteega omuva walowooza osasudde emitwalo 5 ayina namba yange ng'oli muntu wa bintu bya sauna bikoze butya
mpereza message omuntu aleko omuntu omonyumyeko olunaku lulamba akuwandiikeko kale bannafa Platinum Wellness Spa basangibwa awo Lukuli Nanganda basangibwa balina services ennungi customer care nnungi nnyo banna nasangayo kukunganda batawa ayagala oli amukoleko n'oli amukoleko ne mugamba salawo abaana service wonna babisobola oyo omwana avira ddala ku mbala ya Lugave nze ndi wa Lugave noga sinoga naye kuku anogera katende yennyini ennamba yabe 0708842420 bakubireko bambi bajja kuba bakuddabiriza bulungi tojja gisobola genda mu sauna genda mu steam genda mu jacuzzi genda bakole facial byasoogeddeeko bireke. I'll tell my audience to settle. Tejja kuwulira kale mukama koneko lwalero eggulo twayogeddeko singa omuntu wafeiringa naddala abakyala ng'enjogera bwegamba behind every successful man waliyo omukyala oyo wamaanyi simanyi nti alwana but alina kyateekawo ekyenjawulo ku success y'omusajja emwe gye mulaba ne twogerako singa omusajja wabafeirinze mukikwasaganya mutya ne tukibawa olunaku olwaleero tugenda kwogera ku singa omusajjawo akikuba ng'asucceedinze ekirooto kyammwe kituukiridde kiyinza n'okuba kiki nga si kikyo bw'onaagamba kyammwe kiba kimukakatako ebiseera ebisinga kiba kyange naye bwenfuna mba nfunye tuba tufunye bw'ofuna tuba tufunye naye ebiseera ebisinga okirwanako gweka endowooza ebayo abakyala abamu ayinza nosooka n'akugaana n'agamba tobiyingirako simanyi Bobby ne Babi gye batandikira ebintu bya politics but waliwo interview gye nalaba Babi ng'agamba sibimanyi nze era wabitandika ŋŋenda okitegeera yagamba okgenda rasita nga talekekawo wizo yagamba tasobola kundekawo kubanga kyayagala nzakirina naye nga Bambi ebintu bino nze I can imagine myself ng'omusajja akedde ku makya nangamba nti ayingidde byobufuzi with the living example of Dr. Kizza Besigye my friend nyinzo kubanga politics bw'atuuka n'abeera very active atwalira mu famire yonna abaana bo famire y'omwami literally buli omu so kyekintu kyolabira ddala nti omuntu mpadde example ya politics ti omuntu olina okubeerako n'omuntu akukkiririzaamu otherwise oyinza olemererwa President Ruto omulonda agenda okulayizibwa saawa zino mukyala we wabadde alisi wakyali kale bafuuse first lady omanya abakyala bamu nyinza n'obeera eyo nga saawa zino wemba njogera amannya gange neyitaga my name is Nabanja Hasfa singa yes tuli bampeta naye singa ofuuka ekyamaanyi ntandika Ruto ebintu ne bikyuka saa zino afuuse first lady abaana nayeko muwala bwe nga amuyozaayoza congratulations for becoming a first lady mami bwebintu bwe bityo family beina wegenda you know bonna ba relatives kati family yonna ina kati weze first mother mama wa Ruto she's a girlfriend abafu buli omu abafuuse first dish kusonga ngeyo patnawo mu ngeri yonna abadde wa bulijjo afuuse member of parliament afuuse RCC yonna newe zibeera office emu obadde wano paato agenda owulira ofuuse MD abadde ng'akeera ku makya ng'alabula bisumulula kati ayagala jje nga anakuleeta ebufruits ayagala kujja kumanya abawala babeera wano bambala batya ayinza otowa order nga actively taliwo wano nenaga sagala abaana bawo ngeri gye bambalamu baswaza kampani yaffe tebajyongerayo kumba akuuma bibye embeera yonna esobola obbeerawo but as a woman ekisookera ddala abadde yeeyisa bya bulijjo tebikyali bya bulijjo tebikyali bibyo kati otuuse mu ngeri nti tebagenda kukulabanga gwe hafi oba mama w'abaana ba gundi bagenda kulanga muka gundi actually ekyangu omwami wo bw'abaako office gya assuming oba gy'afuna ofuuka bunafu bwe butya nti osobola okukozesebwa okumukuba kaakati mu ngeri yonna obeera forced okukyuka wadde nga gwe tobyagala mukyala w'omukulembeze w'eggwanga oyinza okuba ng'obadde muyimbi ng'oyambala nga bw'okola ki bw'oyagala naye bw'omala okuba ng'okkiriza nti ekisooka oli mwami wo kati olina okukkiriza nti afuuse mukulembeze waki waggwanga era naawe ofuuse first lady kakati olina okwefuba okulaba nga you reshape yourself otuuke mu kifaananyi kya first lady lwa nsonga nti obudde gye bugenda okutuuka ogenda tandika okuvumaganya bbaawo yes bagitandika
kuba oba ofuuse bunafu bwe Yes. mu bulamu tutandika omuntu obeera mu bino ebyaffe bye tukotandika okubridginga obunafu bwonna we buli singa anankuba ayitawa tajja kuyita mu baana kakati nina omwana omunyi w'enjaga oyo mupakire mutwale yukke kakati nina omukyala akola bwati kakati omugamba atereere so waliwo abakyala nga ebintu ebimu baawo byakola tobyagala naye banga naddala byetaaga public accountability obeera forced okukyusaamu osobole okutuuka mu kifaananyi badde wali nkugamba nti nze bakingamba omukyala wa meeya w'e Rubaga era naye lwalayira ne mukyala bamwambaza gawuni naye nga teyalondwa ayinza okuba talina nawonaki na office naye because ndooza baagala meeya akole emirimu gye nga talina interference kyobala balinayo ka facilitation ke bamuwa maybe alabike bulungi ayambale bulungi abe n'amafuta tekyandimikula mukyala meeya ng'omusanga mu katale ate oba kale omusanze mu katale yandibadde omu ku abo abalabibwako mu katale oba okitegeera so kakati ng'omaze okuba omwami wo Katonda amaze okumuyimusa naawe omusajja nga mukyala Katonda amaze omumuyimusa kkiriza tetwandikulabye mu loogi ng'obuukabuuka n'obuwala olina omuntu ekifaananyi ky'oyimiririramu ekirala kyolimu osobola okufuuka emmanduso y'okugwa kw'omuntu oyo nti ne wabeera nga waliwo bino byebizibu by'omu relationship tetwandikusanze mu bbaala ng'oyebyeyebye otandise obyogera omumwa gwo gw'osooka ofunza the moment we bagamba nti omwami we alina waatuuse kubanga nga semu bwagambye ogenda fuuka kikuba ate position ya mwami wo omumwa gwo gw'osooka okukolako wawo story simanyi bukakafu bwayo sijja kwogera abantu bagirimu naye mbu omwami yali agenda kulayira nga mubaka omukyala ne bamugamba omwami wo nno yazadde omwana on that very day nga bambala bagenda mu parliament kulayira najjukira ebirayiro byakuba mu church agamba kale now this is the time when nina okugambira for better for what for worse naye packaginga bulungi nnyo era ne tumulengera bulungi nnyo nga bujjamba abukuba naye ng'ekimuli wano ku mutima tisinga obadde nga you've not elevated yourself to that gundi sawezi ogambira nze gwe gumanyi gugende na gokka tebinkwatako ndaba gubadde mu bwenzi naye kwe esaawo obizingirako byonna n'obissa side n'ogamba kakati eno level gye ndiko emikwano gyo n'ogenda ng'ogisalamu emugenda oyita bagenda okukuleetera bintu bingi byonna okyusa ng'omukyala oba ng'omwami singa munna abeera ayina ekisinga obukulu kyolina oteeka mu bwongo obwo kati kino ekintu si kikye yekka kyammwe mwombi ate kijja kukuluma nnyo singa ebigenda omukuba biyitamu ggwe so ebyonna byonna byetwogerako mu relationship muti munange you don't have muno tolina mukyusa olina okucompromisinga semu wansanga nkuba obuntu bwange olina okunjagalanga bwendi this is the time okusinziira ku muno office za jemu ekifo kyatuuseeko ne wabeera nga chairman wa boda ya stage tolina tekubeera nga bakyala babali abalala ba stage olina okuba okwewenjawulo kubanga gwe abanamba bbiri webale and usually singa wabeerawo obuzibu gwe bagenda osooka okuddukirako atasobola funa mwami wo ajja funa ggwe ate n'amagezi galina okweyongera bwe kuba nga tewasoma munnyo twetegiriza okusoma osome munnyo you don't want to sound omuntu ngo atategeera mukyala wa chairman alina okumanya ku nsonga z'ettaka ezigenda mu maaso ku kyalo alina okubaako solutions zizaawa ng'omwami bw'akomawo exactly wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe